Emikwano mitini nnyo bosobola okubeera naye nakugamba nti muganda wange akasente ako kalaba nga bwokafunye tugende tukateeke wano. Wembula ono mpabudde nnyo era ne mupoloti eno yennyini mwe tuyimiridde okugiteekako empapula n'okugigula byonna nali naye mbadde naye mu bintu byange byonna ebisenga. Okay, mnatonya okuloba updates banaye tuli luwero mu kuziika kwa mama wa Victor Maker. So updates obudde obukola video tubina naye tugamba tu updating mpola mpola biki ebiriwo. Wendi waneeno ndiko bali nenga balere manga bali mu kuziika. So biki ebya happenings nginda bibawa. Ekiro kya leero ekiro kigeze una kulwa leero Victor Maker mukogera kwe yavudeyo ne yetondera mwana mlenzi wembulemo video ngenda soka jikoso ko jirabe then nyongero kwa updates. Nakugambye nti binje bi happenings all around nefe for them fixing so about upgrades. So kiriza so videos ko jirabe then nkomeye omulundi ogwokubiri nkongere biki ebi happenings jukira nti binje bibaddewo nti Victor Maker yagambye nti badde muno butakanya ne muganda wembulemo naye embeere ne yokufiirwa eze ne bayamba okudda obumu. So kiriza tukolekera video eno jirabe ate nkomeyo ne updates. Wembula ono mukubire ko mbukalo asina banyumiza. Kakati Wembule bwe natandika naye ensonga eno ng'ogyeko ebyokuyimba nga tetunagenda byakuyimba ebyokuyimba tubikoze naye walubeerawo obulamu obwaki obwaffe obw'omunda. Emikwano mitini nnyo, emikwano abasinga betubeera nabo tubeera mugoba amagezi ga kunywa shisha gaki mikwano mitini nnyo. No, it's better to shisha tumunywa ositegeera. Emikwano mitini nnyo bosobola okubeera naye nakugamba nti muganda wange akasente ako kalaba nga bwokafunye tugende tukateeke wano. Wembula ono ampabudde nnyo era ne mupoloti eno yennyini mwe tuyimiridde okugiteekako empapula n'okugigula byonna nali naye mbadde naye mu bintu byange byonna ebisenga. nga n'okubaganya ebirowoozo kwali nga si magezi gange bwomu tyakangende eruwero ngule wano nga tukubaganya birowoozo kitukoze tutya nangamba tukole bwe tuti ne mugamba naye no tunaabeerayo mwana ntugenda kukozesaayo ki tukojja kiraba. So Wembula baddewo nga muganda wange mukulu wange mpabula Wembule njagala kumwetondera nga sinaba kumwebaza byensobola omwebaza ako kamu. Wembule nali naye mu mbeera eno ne mu kuzimba kwonna mbadde naye nga ntambula naye. Gye buvuddeko twafunamu obutakkaanya nze ne muganda wange ono. Obutakkaanya bwe saategeera bulungi naye wenanoonyereza oluvannyuma era gwansinga munze. Wembula twafuna obuzibu yaviirwako muganda we kishe nategeera. Wembula yaviirwako muganda we nga bwe mubimanye byaffe ebyekiyivi najja mu lumbe lwa muganda wa Wembule nga bwe tuli wano ekiro kya leero enkeera nesobola kuziika era saaliwo mu kuziika kwa mukulu we naye nga saaliwo mu mbeera za mirundi ng'esatu. Saaliwo lwa nsonga nalowooza nti kenzize mu kiro mu lumbe enkya nninamu sho ndowooza ne bwe sibeerawo. Ensonga yali emu
saaliwo mu nsonga nalinamu n'ekirowoozo nti kituufu Wembulu afiiriddwako muganda we mukulu we, naye nze mbadde simumanyi kubanga gwe mulundi gwe yasooka omukola ki omulaba. Naye awonawona nali nkola ki, nali nkola nsobi, kubanga bw'ofiirwa lwotegeera abantu ababa abaddala n'emikwano gyo n'abantu abanyoleddwa naawe n'abatanyoleddwa naawe. Kati omuntu nga nze bwe sinyolwa kimala eri muganda wange ono nga ngamba nti oba nina sho, mba mukyamu era twafuna obutakkaanya. Tumaze ebbanga nze ne Wembulu ono nga tetwogera, naye nga nange ngamba nalina sho. Naye we naviiriddwako mukadde wange, ate omu ku bantu be nasoose olaba nga mmaze ebbanga soogera naye, nga tumaze ebbanga tetuwuliziganya, nga of course kinnuma kuba muganda wange, ate Wembulu y'omu ku bantu be nasoose olaba. Wembulu y'omu ku bantu be nasoose olaba, y'omu ku bantu abasoose okunziruukirira, era ye yakwataganye ne Cox gwenkola naye, n'akwatagana ne Nyonga gwenkola naye, n'akwatagana ne Juma, be basoose mu kyalo wano eno olunaku lw'ejjo, ng'ate ffe tuli Muyenga ne Umaruka Natta, ne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Wembulu nkwetondera, nsonyiwa nnyo, era nkwebaza kino ky'okoze, kyekitegeeza nti nno oyongedde okundaga nti nno abooluganda bita, era nange nali nkimanyi kubanga Wembulu nga bwantwala nange bwe mutwala. Wembulu ne bwe tumala ebbanga lyonna lye tumaze nga tetwogera, nze nkimanyi nti Wembulu muganda wange, era kyandineewunyisizza nga sikoze eki. Wembulu andaze nti n'abooluganda bita, ng'ate just boy wange naye yafuuka muganda wange. So nze ne Wembulu tetusobola kwawukana kuba muganda wange. Wembulu nkwagala nnyo, webale omutima gwo, webale byonna, webale omulimu gw'okoze olwaleero yadde gwe mutini, kubanga okusinga okuba omunene twagukola dda nga ndi naawe. Amazima ndi munakuwavu nnyo nti naviiriddwako omukadde wange gwe mbadde ntwalanga buli kimu, naye ate somehow kuba ndi musajja mukkiriza, ndi mumativu, ndi musiraamu, ngamba at least nina kyenkoze, ngezezaako kyonna kyembadde nsobola, ate nga nayambibwako emikwano emirungi mu nsi nga Wembulu ono, kubanga ssente twandibadde tuziryamu chapati, ne tunywa ne shisha, ne tweyagala nga muzeeyitale bulungi. Singa nalina emikwano emibi, era nkwebaza nnyo Wembulu. Nebaza baganda bange bano benkuze nabo, nebaza baganda bange bano Eddie, Umar, Sumini, Wasu,
Ashiri ono DJ Wanga limumanyi Watabu Meha Safi abamu bakoze sikya abajjukira bulungi Majidu Hassan jangu maaso Hassan ono Kezedi abeeruwero bamumanyi temumumanyi Kezedi akoze omulimu munene mu kuzimba ennyumba eno Kezedi bwe nalinga bwe nakwatagana naye nanyambako mu kuzimba ennyumba eno n'emirimu mingi nnyo ku kyalo kuno gye tukwatagana gye tukola naye nebaza abatuuze b'e Bunyaka twajja kuno eno byalinga byakusaaga nze mbagambye nalina kyali wange etugamba tugule wano tugule ne wali tugule wano etumala ne ngamba kampeewo maama etutandika okukola ki ne bye mbadde ndowooza okukola ate bye bisinga obungi olw'ebirowooza alinaku gye nsinga okuba nayo kubanga eno eringa ntandikwa eno ebadde nga ntandikwa gyendi n'ebirooto n'ebisuubizo ne plans ze mbadde ndowooza okukolera maama wange ng'akyali ku nsi nze nabonabona nnyo nga nkula maaso nga bw'obimanyi naye mbadde saagala maama wange alabe ku nnaku era mbadde n'ekirooto ekyokumukolera ebintu bingi byesobola kutandika mukukola kumentioninga nti kino na kino nga sibikoze ndi musajja wabikolwa nsaba Mukama Katonda ow'obuyinza eyatonda eggulu n'ensi okusookera ddala amuumye nsaba Mukama Katonda amuumye agumye ne muganda wange Gift where are you? This is my little brother ono muto wange nsaba Mukama Katonda akugumye fenali ekkubo ate era amanyi nti n'Omungu yagera ate era yatusinga okumanya tuba n'enteekateeka zaffe ne Katonda naye aba n'enteekateeka ze ye nannyini buyinza so nze nakkiriza byansuseeko waliwo ekiro ekimusukako n'ebimukwasa kubanga si kyekisoose okumusukako bingi mu nsi tufeesinga challenge nyingi naye n'ogikwasa Katonda era ogenda okulaba nga bikoze eki nga bikkuse ye buli kimu yensonga lwaki Katonda oyo ow'amaanyi ensonga lwaki nfuuse kyenfuuse mu ggwanga si mbuno ndi wanjawulo nnyo si mbuno nze muyimbi asingayo yimba mu nsi yonna naye lwakubanga kwagala kwe n'ekisa kye yankwata nanteeka wano nansobozesa n'okukolako obutono bwensobodde okukola so bw'abanga yageze sirina maanyi ze gakola ki gagamba nti sirina maanyi gagamba nti nedda